Kamukuru Bajjo olaba weekend bwe tugitambudde baddemu ebintu bingi ebibadde byogerebwa tubaddemu n'ensonga ya muganda waffe Eddie Yawe era gye mbadde njagala otandikireko ensonga eyo kubanga nkulu nnyo mu by'obufuzi ate ne mu bya family. So Eddie Yawe yavuddeyo n'ayogerako ku nsonga ya Bobi Wine ne bafuuti soja okubavuma ne baga nti ffe Bobi Wine muganda waffe tukuze naye tubadde naye ate tuli baana bangi abaana mu family n'abagezi abalagi bali muleme kutukinako bafuuti soja ne bavaayo ne bafuuka ensonga ne bavuma buli kiramu kyonna ekiriwo. So njagala oyogere ku nsonga eyo ate tulabe wawe tuddira. Eddie Yawe muwe ekitiibwa era mu baganda ba Bobi Wine mwebaza. Ngenda kwebaza abantu babiri, nebaza Chairman Nyanzi, nebaza Eddie Yawe kuza Bob Kyagulanyi n'abaana abalala kuba Nyanzi ne Eddie Yawe bakulu mu family ya Muzeyi Sentamu era bakola omulimu gwabwe ng'abantu abaki abakulu. Eddie Yawe credit gye muwa teyasooka otwala Kyagulanyi mu studio wempulira okuyimba era akoledde Kyagulanyi ebintu bingi era Eddie Yawe tosobola mubuusabuusa mu bulamu bwa Kyagulanyi ne Nyanzi bakoze omulimu gw'amaanyi okumentalingaani Bobi Wine because nti Muzeyi Sentamu yazaala abaana bangi ali over 34 yazala abana basatu mu banasatu mu mukaaga naye mwabo mwavaamu Eddie Yawe ne Chairman Nyanzi abayamba ku Bobi Wine era Kyagulanyi abawe ekitiibwa. Kyagulanyi ayagala nnyo Eddie Yawe, Kyagulanyi ayagala nnyo Nyanzi. Nze twatambukako ne Nyanzi nga akalulu kali katatira okutuuka. Kyagulanyi yankubira essimu n'aŋŋamba buli lw'ovuma omusajja oyo oba ovuma taata wange era Kyagulanyi ayagala nnyo baki naye Eddie Yawe mpulira ngenda kaluubirizibwa okwogera amazima abasoga mwenna abampulira ku radio ngenda kaluubirizibwa okwogera amazima naye kati banaye munsanse muweteke mu ngatto za Bajjo balinda pulogulaamu eno ebusoga yeyogera ekituufu sina gwe nyinza kuttira ku liiso. Eddie Yawe erogera ku nsonyiwa Chairman Nyanzi ononsonyiwa sikyogeza mutima mubi naye tulina okusavinga eggwanga lino n'amazima n'obwenkanya. Eddie Yawe tukwebaza ebintu byonna byewakolera Kyagulanyi, tukwebaza okukuza Bobi Wine, tukwebaza omuyamba ebintu naye munnange ensi ekyuka nti kwezi tuli wantu tulinga baluganda tuli bameka saawa zino bwe nfuuka pulezidenti w'eggwanga buli kimu kikola kubanga bwe mbanga nze pulezidenti w'eggwanga sigenda kusavinga family yange bafuuse bino byensibanje kwa jagala abawumba tutu mwenna mumpulirize sagala mu nkotinge bubi kubanga nze I have respected Eddie Yawe, I have respected Chairman Nyanzi naye kati Bajjo omukulembeze w'eggwanga President afuga Uganda atudde mu ntebe omukulembeze w'abasoga omukulembeze w'abalango omukulembeze w'abakyoli omukulembeze w'abalugwala kati family dabbali nosoko wereze gwanga bwokwata Bayibuli Musana gura gufudde biveko kusigenda kogera bwokwata Bayibuli nogamba I solemnly swear to serve the constitution of Uganda help me God kitegeeza you are going to treat family equally ngaba na Uganda. President Museveni yakwata ko Jerusalem Musale na musiba na mujane maje ngamulango obutamiivu Sale Musale yanonya President Museveni okumala emyaka 15 Sale Musale abadde katebe ngamba baziye ddali ngine kayikula ali kati ntandise okwogerera ogera tukube ebinyo ntandise okwejogeza ebyama Sale Musale ono yataasa Museveni okufa ku road blocker ekireka Sale Musale ono yali mastermind w'olutalo nga ya plana yagala kukkiriza Museveni yalinga ne mama Janet Sudeni Museveni atya okufa teri muntu atya kufa nga President Museveni yakwata olutalo nalulekera Sale Musale ne bakayihinda otafiire bamba bazinga ya awuliza ku simu mubakubye tufunye yo chawo tukoze tutya Sale na alwana Sale ina amasasi ngalo kubo bitano okusinga General Museveni mu magulu ge ne mu lubuto ngamanji nyo Sale yali mu government yobote bali bawambye muhozi ne kitawe ko road block Sale yakola ki naye kulagate Eddie Yawe nsomesa gwe nkulagate ebyo omukulembeze bikyuka bofuko omukulembeze ato bofuse kirala nedda kijo kati nkugaba amazima Museveni bwe yakwata entebe Sale Musale n'alemera ku mwenge n'amugamba gwe kukubya akatale Sale Musale yagenda n'akwata helicopter n'agitwala mu bayekera nga ayi command temanyi Sale Musale yagamba ng'ageza kuba koni naye protocol y'amagye egamba tokwata kyakulwanyisa ky'amagye kyonna nga ayi command tekola ki tetegedde nga ame command takoze Sale yalowooza nti akola kirungi kutaasa muganda we kubeera mu buyinza agenda amuyamba amugireko koni Sale bwe yakomya awo ennyonyi Museveni yamubuuza ni akwadde ennyonyi y'eggwanga ne bakwata Sale ne bamusiba naye muganda waki wa president yalwana ki naye bakola bameka babiri kitegeeza nti bobeera mu ntebe ate osukkako mu ntegeera bobeera mu ntebe driven by the constitution bobeera mu ntebe bya family ojiwalira kulwayo sebo katono nnyo bobeera mu ntebe family biba byawo kanyolo wali oba ofuuse kati Kyagulanyi gwe nkugamba ye president w'ekibiina kiri mu buki kati Migi Wine bw'ogenda ne bagana okulaba Kyagulanyi ayina ensonga nti
Kyagulanyi yabalagidde mulaba katuvude njagala tugeze debate abantu bategere kwa abantu banja batuliriza nti Migi Wine bogenda ku National Unity Platform oba ediyawe oba ogenze mu office ya gwanga nti the way constitution egamba ogende magere ogenze wakawe constitution egamba Kyagulanyi balina okuyisa mu bajja unye kwawo jaino okuyisa mu mikwa banga that is a public office Ntegera ndi mulwadde sagala kuogala sagala kuogala nga mpoka ntegera asomesa bantu the moment bogende kavule Kyagulanyi tuke kavula ina protocol aina security aina abakuumi ompuliza bulungi aina security shate magere taina ki security kati watuka wali bye magere ndi mwana muganda wa senta mbichukamu Kyagulanyi si yewo obuyinza bw'osobola okugenda wa Kyagulanyi nga yagala okulaba bwati n'agamba asijja kulaba bajjo kubanga protocol mwako yakoze appointment ne mawu aba yakoze appointment ne kwezi ompulira bulungi ogamba sawa zino nina omusajja bamuyita Nzeira anonyiza muganda we Museveni okumala emyaka 10 tamulaba. Museveni galimba. Sikulimba ali busy n'emirimu gy'eggwanga bino si bya family. Toyota yokwegenda muhozi yaziza Toyota wa Museveni. Yali avaayo. Sodo asiba woloba ku radio tinonya muganda wange sikola ki. Simulaba. Musayi Nzeira oyo gongamba ye muganda wa President Museveni ali gubasinga okwagala mukika. Naye anonya President Museveni emyaka 10 takola. Nzeira naye muganda wa Museveni. Muganda we ddala. Wow. Sodo muganda wa Museveni. Toyota muganda wa Museveni. Ne Jerusalem sana okulaba Museveni aita protocol ya State House. Jerusalem sana ina lukusala kubira President Golu wanko labe. Na ya mala kola appointment na PPS ye mkulembeza waki kakata ati Salem Sarai ne chenkizo nti yarwana mu nsiko namba sasa akakola ki agalina ndikalinjagala fu bwe twatu mbiyo mkulembeza tukyuse ntegeera tulemega amati bajjo ya kati kwezi nawe inaba kunonya kati bakulaba banji oyinabo wasoma nabo ngati bakola ki kubanga status ya kyuko omuntu wajuza status leko mulo woleza wali wa mulabanga wanda biranga buli bwe manga ndi muganda okwezi bwe nkyusa status manya nti bajja inokola ku bizibu by'eggwanga lyonna sikola ku bizibu bya family nalabi ediyawe yevuma politics Nyagala tubere franka. Ediyawe singa politics buliza. Namala yaga politics ayinonye family. Yandi bade yebaza politics nje abajeyo nnyo tebamufunye munyo. Bafunye sente. Sibamu ya sente. Sasa yegeze mutima mubi. Ndi Kyagulanyi okufuka an international icon ogenda ko parliament ya Bungereza politics. Kyagulanyi okufuna following na jaina ya Uganda na abavuka bono mugoberera politics. Nditofu. Ndi Kyagulanyi okufuka African opposition leader ki. How can you send politics at wagu? Yandi badagamba politics atunze family ya internationally. Kubanga naye agamba nti politics abawudde yali yesimbye ogenda kubwa Kampala Central. Politics atwawudde yali yesimbye kusemu junganda. Politics atwawudde chairman Nyanza yagala bwe MP. Politics atwawudde muganda we Gomba yesimbawo. Osobola kwavuma omulimu nga politics. Atenga kubafunya. Osobola kujana ogamba nti politics mubi. Because buli yogera ku politics ngo efula tayagala politics. Politics is the day to day learning of people. Tatuinza kwenye ebyobufuzi bye bisalawo eddagala mu ddwaliro bye bisalawo ensoma ennungi bye bisalawo enguudo ennungi tosobola gamba ebyobufuzi bisalawo nekyonoolya nekyokubiri muganda wange yawe sikkuba ze siringa bantu bafutu sobe bayisabba omuze simala gavuma wagenze noyogera ekigambo ng'ate oyogera arrogantire omunaku w'ejjinja eno gyendi ye Kyagulanyi bwagenda neyanyenyamu ne bamuwa kapaliro Kyagulanyi gwalabamu essuubi tosobola kugana Kyagulanyi tomuadressinga nga president wadde muganda wo Jerusalem sale Museveni nga anagenda mu State House Jerusalem sale abanga enkoko empanga amuwe ekitiibwa sale jeno mugagga yalonda ne baminisa ye bwatuuka mu maaso ga Museveni akankananga ekibaata nze nina obi wange bamuyitanga Sisanga nali mwagala nnyo yankubirako essimu nga ndi mu meeting ne sigikwata ne mufuula busy ekyo kye kyamunkyaya nenzira n'akuba essimu ku ndala ne mukola ki nanga bagulu lwaki tokwata ssimu ne mugagga gwe baamu amagezi abantu bamanyiira tamanyi nti kwezi bwofuka kwezi omuntu yakusuku yaba kyakulabira mu level gye mwasomanga primary aba kyakulabira mu level gye mwasomanga secondary aba kyakulabira mu level gye mwasomanga university ate kwezi kankubule kino kitegeere teri bantu babinga baki eddogoli ekikali kwata mango okusingira y'abantu abalala nti mu bantu bonna mu kikaacho gwampuliza ku radio omuntu gotumanyiranga maama wo na kitaawo naye bano ab'eŋŋanda buli lw'osukuluma abawulira omutima omubyalaba ng'omulese era ojja kulaba famire zonna zisiranyirwa ab'eŋŋanda omwana wo mama wo ne kitaawo be mikwano gy'abatuufu okimanyi baganda bangi abatayagala otuuke wootuuka ng'okimanyi ti baganda bangi baganda bangi abatakwagala naye ate bw'oyitamu n'ofuuka ensonga ng'ate beefuula abakola ki kakati mukulu ediyawo wakoze ensobi tukwebaza byonna by'okoledde Kyagulanyi naye the way you addressed Kyagulanyi wamulaze muntu wa wansi musajja abadde ayagala nnyo muganda we nze ediyawe mwagala onsinga okwagala ediyawe naye the way you addressed him kiriza gaana kwezi Katonda nga wadde omuntu omukisa tosobola gujjawo ate okuva naye omusajja gwe weebonda biveeko mbazo oli mukulu mpako esi ndeka kiveeko begaji obongo bangoba obaye esi obiteekako bikule mtu wakulira mu nze bigaji kiri muno tekikola mbadde nkugamba
nkomye kuchanja ombuza abo omuntu akora tena uyomba yulinga mukazi ombuza nzembo nabo nebo kumulize times na tajikola oyogera ndi mulwadde oyogera nyoze nga situyana nkomye kujanya oli mukoko mbade nkomye kuchi nkomye kuchi sijukira oli musi kwezi wabwedda sijukira munani wokomye mbade ngamba tedi yawe ndi ngeri ya dressize mu kyagula yabade yabunyomimu nga tamwani yala he had the authority kuchagulanyi okusinga abafudu soja tebalina buzibu kwa abafudu soja amanyi gemba bamuzateze siko kwa kanya bivubuke ebivubu naye amazima abaana bafudde ate akiro kankikuyigirize nti Kyagulanyi is nothing without these people bafudu soja ngabula bakabaka ofu Buganda si kabaka na Baganda tetuliwo ekituufu mpuliriza abaganda be bakola Obuganda bana abantu be munyoma nti bafudu soja ye Kyagulanyi omutuufu we wali amanyi ge tasobola kubeerawo nga tebaliwo bafudu soja bakola ki abaana abo bafudde bambi babasibye babonyebonye just twali makuma mentalinga nti ebyo munju bisigalinga byaki bya munju tubeme ebyebwe kubanga baogera ne bayita mulimo ate Museveni bakozesa amongst them ne balogere bya bafutu soja bempolereza beba na abayina empisa abasobola okwawula nti Kyagulanyi ye president waffe ne bwakola ensobi let us tufune light channel ku addressing ensobi ezo naye ate Kyagulanyi naye yerabidde nnyo nti mulimo ate Museveni bakozesa nga befula abagala Kyagulanyi owaga kwezi n'abalemera kwa kwezi bwe mbanjagala Kyagulanyi nenda bensobe njireta mawulire kino Kyagulanyi nkimanyi ongoberero mpuliriza njagala obe mugazigezi ng'omwana w'omusota bano boolaba beevumisa abantu abasinga abefula kubanga ekinnuma abasinga okwefula mu Bagala struggle talinayo mwana we mu struggle tali Uganda talina nti tawa misolo tamanyi obulumi bwokola ki kati yakozesa akakisa no ne yeefula okuba alina omumwa ne TikTok kubanga bwe netulaba abantu bali 200 bwe tunoza mu TikTok abantu bajja ne bakola ki kati abantu balo yena n'asalawo nti yagenda otegerera abantu abakola ki nze kyempakanya nti woba awensobi mu NUP bajja addressingirenga mu nnyumba kubanga ndaba tosobola kuba zaake n'okuba Idyawe n'okuba Nyanzi n'okuba Ssenyonyi n'okuba Bahirudamaani kitegeeza omuntu we NUP bano babateeka okulaga buziina ti these people are hooligan bakuba n'abwabwe kakakodya Museveni kakola ki ti Museveni bwe yali ajja mu nsiko nsiba njogera ku TV zonna ne radio kwembeera nti yakulembeza mpisa NRM babe ine ebizibu NRM mulimu ababba Museveni obuwumbi 6 NRM erimu enkwe NRM erimu entalo esinga n'ennuupu naye tozuulirangako mu public bazikumira muri munda mwabo kakati bone bagamba fotukose tutya let us make these people be bloggers we empower them but the weaknesses za Kyagulanyi but the weaknesses opposition era be bamwa bavuddeyo ne baga Kyagulanyi towenga batandise nomutegerera towenga ule obongo bwembata tobanze mukama yanyamba yanjagala kufa mangu nemekuba kulanga abasibe nenda ze ndi mulwadde sawa nangenda kakati ne bigamba Kyagulanyi towenga kubana ne bitandika kufuma wini kiza kati byo birwanyisa unity kubanga bimanyi Kyagulanyi bwanakula one political party nagamba ati ekirase mugisi mutaddeko muntu nti lukwako sikutaddeko muntu tukolera wamu ngo opposition nti NUP wayina amaanyi mu Buganda ateka wabe NUP kati FDC muleta abantu embalala ebukonjo nti esoloti ani ayina amaanyi elango ne waba ofuleta sobola kuwangula UPC bwe Kyagulanyi ne boogera ne Museveni ne bande mwegatta temusobola kuwangula UPC kati wegatta ne UPC tuwaba bakeerango tiwatuna bantu tugambye tubogode kitabuse UPC duumira FDC jumire bukonjo ze Kyagulanyi ndumire Buganda twalo musajja kati bafuto soja tebajagala kubanga omulimu gwa mukama wabe Museveni omulimu gwa mukama wabe Museveni abagamba gari bakola divide and rule Museveni tafuga abantu begasi Museveni yagala kubanga bajjawala na kwezi nga bwe mpala bandozo genda kumpa butwa kubanga ke kabadike yakola okufera mu government yobote kubawula yawula otegera bulungi kakati ye Museveni yamanya nti any unified government yoni yedasa awamu mbi forces kubanga kiriza Ghana Kyagulanyi kada sobola kujjako Museveni without the help of Uganda and other political parties era kati bano bafuma abebine ebirala banyiige balekere Kyagulanyi struggle bili abiri mukage tukengera byasamiridde kyokange betawo disinto birina bweru bili babikola mirimu kisimanyi ebintu ngamba bivuga bugali ebirala binako bizibu nebyo bijja nebitegeera struggle bavuga buganda ka wa msinja kusindika kusere byeyiya bine byaffe byedda kati mbadde nkugamba ekizibu kya struggle ya Uganda jiddemu abagwagwa bangi omuntu oyagala Museveni agenda aga Katonda togubira muntu bweru akena bajayaniriza wini byanyuma bajayaniriza kwezi bajayakola ki kitegeza nti gogenda kuba mugatta bantu kubanga Kyagulanyi tugamere bwafuka president agenda kutabeni ale hata sola fuga tagenda kutabeni kati kankona kino Kyagulanyi n'amala ayita buna afuka president aba minister benyina abamu abalekako tosobola kuwamba government kinano jiwa tebakikulimbanga kati omuntu amanyi politics ow'ekikulu oyiga okola ne opponent bo nti ekimu ekyafuula Museveni modified dictator atali dictator authoritative nti asobola okukola n'opposition yenna
abaze Museveni abata kwagala aba planning ankutantya naye abalaga public ekifaananyi nti at least I'm a very tolerant man sebugwawo yamuwadde sebugwawo yamuwadde abaganda ne basanyuka akana yamuwadde abaluganda ne basanyuka yawadde Kyagulanyi abaganda ne bakola omukulembeze bwati bwakola naye aba politics wakajanja politics wokwasa okuva ku matapa kachiro kwatwada mu politics of shouting we are just shouting on ready and we go tewali strategy yo negenda kujja ko Museveni era bana Uganda bagenda kujja balimbererimbirwe babisubize guru nense babireke munnaku ne bana Uganda baganya tuyamba bono talwe tulimu baya bagenda kudamba londa amaleba amakalu bana Uganda tebategeera nabo nze nasomeseza bana Uganda osomeseza kubanga nze sibamba gamba nti kwezi wajjanga kisera kyako tabadde musulago to mwaka luno nalabya abayimbi bambadde obukofiira naye abayimbi balina amala bilizati omuyimbi nayambala obukofiira najja musulago ngebule emyezi mukaaga ne muna Uganda laba omuyimbi oyo abalagenda kulikubba bana malikuwa omuyimbi nechituka mu parliament ne bachibba ngakibona ngakikaba parliament eveo so kanga mukasera ku byokulonda kati bana Uganda bandi gulidde amaaso ne bagamba bajja olimba okola ne Museveni tujja kuwa balulu bajja olimba tomanyi bizibu bya tujja kukola ti oba Kyagulanyi yalagidde oba kabaka yalagidde naye ngono golagidde tabisiwa naku yaffe oyo tumusuka tagenda tuyamba kubanga bana byafuzi bayiga akabadikamu mu bisira byokola ne bule emyezi 8 ku mukaaga bawananyo Kyagulanyi era buli omuna bamanyi Kyagulanyi password kwala mu kipanda bamanyi ti bojja no wana Kyagulanyi obomaze parliament bamanyi ti bojja no vuma Museveni ennyo obomaze ne batategeera nti bantu babakozesa byakufuna ndi londo omuntu omunaku asindika ekigali agenda okuteera eddagala mu ddwaliro londo omuntu amanyi ennaku yo tolonda bajjira okuba woggana nnyo ku radio tolonda bajjira okuba mukwano gwa Kyagulanyi tolonda bajjira okuba maybe esibyammwe ojja kubula londa omuntu ng'omulaba alina obusobozi obukujja mu nnaku gyoni ekizibu kya Uganda okulonda twakufula business tukyamuukirira nnyo tugenda nnyo n'omuyaga omuntu batumanya bano ba MP batumanya nti akalulu bakagula sabbuuni bakagula biseera bisembayo omuntu aguza akaluluko n'okwata omutwalo gwe ne sabbuuni tagenda kuzimbira bwaholo tasobola omuntu azira akulimbalimba lwabbandi wago tagenda kuyamba nze mbadde mayite ennaku ebirumye kubanga tukize tugaane abaka opposition mu parliament batono nnyo abakoze oba balira ku ngalo Joel Sejjunyi ebyo bizaake bibigezezaako abaka abala baluwa tewali ekale abaka baamanya nti bwana abalonzi bangu bakusindikirako binnyo gwe okole sente z'oli ogejja akabuto obule emyezi 4 weefuule stangeno olubaba wayo butonamenti bw'omupiira naye omubaka mubuuze sebo tetulina amazzi ku kyalo ente zaffe zifa damu eruwa omubaka asobola okulobinga oluguudo omubaka asobola okulobinga eddwaliro omubaka asobola okulobinga amasanyalaze naye ekizibu kya Uganda n'ababaka bagamba naffe akalulu omuntu guza kaguze katubalage ekkala zaffe entuufu Uganda tegenda kuteererako ezi nga tukyali basirusiru bawumba tuutu mukatonda mugule n'ensi egenda kuddayo gyali ebibira emyaka nga 10 kuba tulina ekizibu kya President Museveni alinga atali munnansi tayagala ggwanga n'abamuvuganya balinga abatali bannansi tuli mu kateeba yabateekamu entaluza divide and rule President Museveni wamanya nti kweza alikwala ali akubako emikozi olunaku kubanga yamanya nti bagamba nti okolera NRM nga bantu bakukyawa naye bannayuganda bennenya tebaganya okuzibuka amaaso okumanya nti omulabe waffe yaani omulabe yaffe bwe busiru fe tuliigona ati nga bali mu kuba nyanzi kati muvambye okuba nyanzi tuddira omulamwa omwana wa nyanzi bwatwala ne Museveni kifuula kinene omusajja yayisizaawo kooti maaso omusajja yayisiza yabbye ssente zonna kugamba Museveni asobola eggwanga lino emyaka emirala 4 bijja kukyamuka mwana mu kampayini babikubekube mu tiyagaasi bimale bidde mu nnaku naye nga ate amanyi gali mu bantu bana abantu balina osooka okusaba ku buli nnyumba ng'ogenda okuba buli muntu omu nze singa alina obusobozi nantambudde nga nkuba buli muntu omu kubanga abantu batumenya gwowa otya bajja akalulu atalina kyakuyambe olwokuba mu bajja ayogedde oba otya bajja akalulu golabirako ddala omubbi eyeyambaza akakofiira bw'osanga omuntu nga yeewanya nnyo Kyagulanyi ng'avumanya Museveni aba ayagala kufula omuntu atayogera ku nsonga za ggwanga kubanga tiyagatukiza tugani Kyagulanyi ajja kutuuka gweko Museveni ajja kutuuka afe Uganda esigalewo era ng'etambula Uganda omugezi yandikoze ki yandiyogedde nga nsonga ziruma munnansi uwakalo omuntu agenda okukwata ku bizibu ebikuluma bwebawaana nnyo bwebaafuma nnyo Museveni ofuna ki bwebawaana nnyo Kyagulanyi ofuna ki era eddwaliro lisigala tolina ddagala enguudo esigala zirimu ebinnya bano abasajja basigala bakyakwata abaana bamubba bw'emirimu tribalism eninga tourism kati nyindo yakweze nyindo yange mbitefuna mulimu kakati bannayuganda mulina okubaamu amagezi namwe mutumenya bidda mukwasama ku social media ne bivuma kati Museveni yategera nti bino bitamiyo era Museveni lijo yabadde ewa yabadde nagamba radio zikera kunvuma kati nga Museveni amibulwa omuvuma kwabi munyole kwanga Museveni omuvuma buli ofuma Museveni ku international community sira ganti is not a dictator dictator chikojja ku radio n'ovuma n'akuleka kati Museveni yabamanya that's why nakino kankyogere Museveni asobola okufuka Uganda emyaka 10 ate mutamanyi etasobola mukambwe kakati tasobola kakita Museveni yamanyi banna Uganda entegera yaabwe ye Museveni bwajja n'omuvuma kati n'avaako kitegeeza opposition they need a serious strategy ne bamanya nti omuntu abafuga mugezi ye ayagala nnyo okumuvuma ayagala nnyo okumukola kubanga Museveni azanjaba ita sympathy vote bagamba omusajja yali yakulira mu ghetto omusajja alina emmundu
omusajja alina olwaki badde kimuvuma okuva ku maketa kisiba yawa afuliramu naye kati tunaavadde mu bintu by'okwo presidential advisor n'amuvuma era n'amuvuma n'akolaki oli n'amuvuma n'abababere bamuvuma n'akolaki n'abalekako otegera bulungi kakati Museveni bannayuganda Museveni amanyinyo Uganda okusinga kati Museveni ekizibu ky'alina bano abamwetoolodde ate bwe bakola ensobi naye Museveni asobola okwefulirako zonto naye ng'ate ategeera nnyo Museveni ye musajja ajja okusaba ebintu by'omukazi ne yeegonza nanga mama agenda kuwasa nenga mukwabuzi agenda kutebeera yakwabula ddaba Uganda kubanga azanyira mu mpiki zaabwe era zino ensobi z'olaba bano abavubuka be yakawa emirimu abakuba abantu emigo be babikola bano batamanyi byabufuzi naye kati gwe otegera nti nvuganya omusajja omuyaye muyiseeko nakambe muyaye nange sijja kansanyire mu mpiki ze nazanyira mu mpiki ze kati olina ogamba kansembeze Buganda wano embenge ndi mu ttaano sikiriza muntu yenavuma Katikkiro banna bagereka kansembeze Kyabazinga sikiriza muntu yenakwata Bwakabaka bwa Busoga kansembeze Bunyoro kansembeze Catholic Church kansembeze Abasiraamu n'okwekwata big institution ekitegeeza abantu bana abavuma nedda bakikola intentionally bamanyi kye bakola babikola intentionally kwawula Kyagulanyi n'aba opposition babenga Buganda tekwagala Busoga tekwagala Catholic bagabo yo muyaye katinjawo onyimayi kwezi nagambye face ye ngabo giraba ne mukyala ogwe njagala kwezi Buganda mukazi omubaka mukazi oba mwaloni bakola bango mu big baga bakasajja akafere nada nkubira mukazi wa mundaga agera mu church ko mukazi ekimwesa ati she looks corporate nego musajja ati simayiro acha basajja atabaye bafuna bakaza abatufu kubanga ndi muyaye gugenda wera bimonda birwamu ndabira mu banga naseba nje base na leba no jane mukazi simubuza na mubuza gwe kusaba n'entana ya mama ne mukazi omwobiro ngiri jara rukingamu nakati bano bala abantu ino kuba okuona na opposition tujono ne mu bantu abategeera esigaze bayaye kati kankuyigiriza kino kwezi ababoda boda ne bamitwalana tebajja ko government tikisoboka abantu abajja ko government bayita think tank ageno tula ne Ssaabasumba atwene bakabaka bonna kabaka atwa Busoga adumire owa Buganda adumire owa Bunyoro adumire ne kati Museveni yategera ati nosoko kukyayisa institutions in opposition katekemu abasirusumba baze nkofira ya lwedi babavume kubanga ebintu byokuwamba ndokubuulira kwezi ebintu byokuwamba eggwanga mu mazima gakanda mu gulusibi akabampane sibi akogera ku TikTok opposition ya Uganda eri ku TikTok okusinga ground kati ekiyamba opposition ya Uganda ndi yasanga bana Uganda bako bagala enkyukakyuka muna Uganda bawulira ka information bamina naye kati bana Uganda abawansi bali serious okusinga bagala balete enkyukakyuka eno Uganda ze singana abawansi bali serious zino Uganda kubanga abantu balredde okujja bana Uganda bako wenfuka ya president Museveni bamukowa bana Uganda bako wa government bana Uganda bali mu kusindika system naye abakulembeze be lumaluma Soka bandi baga katufaka foko bwalo di meya katufaka bufuba parliament soka tumanye nako kyeruma bana abanako tulyoka tukole ekintu kire soka twengande fenna tetukayanyaza kubera leader of opposition soka tujjeko manya abaganda twagala nnyo sente okusinga obuyinza naye ate bana abanyankole batusima bagala obuyinza okusinga sente anti mwe mulise owa muganda ne babilioni yanga ha mu kigundu president asobola okufirizinga sente zo mu lunaku lumu noyavuwala kati fatulowooza twegomba hamu okusinga Museveni omuganda asobola okubanga mugenda kwekalakasira mu ebitwale ebinagamba anze nfunye ekyo n'abali amulukwe naye kati bali abasajja balina dream y'okwagala obuyinza kwezi obuyinza ze sente DPC wa wano asinga omugaga we mujinja kituufu LC5 wa wano asinga omugaga we mujinja kati tetulina mwoyo kwagala bufuzi tuli banaku ate kyava kukyajja waffe Muteesa ekyo kikolimo kisikire era kisimunye wano omuganda okufuga tulina ekikolimo nti Ssekabaka waffe Muteesa gwejagala ennyo yalekawo Beni Kiwanuka muganda munene agenda n'Obote otega ekyo kikolimo kakitulondola ne bawaana Obote UPC Obote n'abagamba zisina mulimu mulala gwe manyina kubeera president ne keegonza ne kajja ne kajjawo institution yatukola bubi otegera buli kubanga abazungu bajja mu 1906 abazungu basanga tulina organized kingdom abazungu ne baleeta ebintu byabwe byekiyayeyaye mu 1928 baleeta land reforms nga sebo okutunda ekibaja kyo managenda wa government netaka ne balitemata mu 1928 kakati abazungu balaba nti abaganda they are easily manipulated nti abaganda be bantu abangu bokusirwaza abaganda be bantu abangu bokulimba tusoka tuzanyire ku Bwakabaka baabwe tuzanyire kutakuba we are not rigid and hard ate abasoga no kale kati balina mu komputu nadiyo poyo mulaba tata wacha abazinga yomu kubakola architecture ba Uganda era Muteesa bamutyanga nnyo n'Obote tubala bamwako no bavice ate abasoga no bamanyi kye baagala omusoga ndi kankulaga example y'abasoga omusoga alonda Kyagulanyi n'amuwa tiiki 10 n'atalonda MP wa Nuupu tozanyisanga ku basoga mu kutegeera abasoga balonda busobozi Museveni naye lwaki abaganda bategeera ku myaka 45 era banga bagenda mujja mu buyinza nga alina obubavunza yakyogera kakati bali yakyogera kubanga Museveni yawanga abasoga ebintu nga bamuwakanya kati ye Museveni bw'omuwakanya kulabanga omusiru Museveni tayagala bagezi saawa zino ogenda wa Jerusalem sale kwezi bw'olina proposals agaggawalanga takwagala ayagala bana bakaba nti Jenosina w'ensula jenenjala ennuma kati ge magezi ga president kati Museveni lwaki amanyira abasoga lwaki okubalumya obwavu kagenderere kuba amanyi bano nembala mbateeka mu ssente ne babaamu ne ssente bazijjako sente aziteeka mu Biganda fe abaganda kitamba tuli babibbi baferefere
katika nkubuli amawanga eggwanga erisinga obufere mu nsi baganda nze ndi muganda nze mukasi ne tuli baffe oba kano mukazi omuganda katera nga botunulanga enziziri nga botunulanga nze kano mukazi ayizo nga kwezi you are very handsome Dani amusajja kyo mulungi gomanyi Dani Obama omukazi n'akaona kwezi osinga Obama osinga ne malayika Gabriel obulungi naye nga yo omukazi abala sente gamba kintu yanirako bikinveko kimpe sente ekituufu kigende be baganda omuganda ojja n'otwala nga tugenda kuwamba Museveni Tinefoza yagamba ku live yebugerere Museveni yali agenze abali amu sibagolo bali baganda gamba manyi kala ngabo okwana bakazi abaganda ne beeka abya mu buliri ebitaliyo omukazi omuganda obeera naye kwezi n'alowooza nti omalako ng'ovaako obuzimbye n'ozimba ng'ovimantukwata ku gungu ngenda kugira obudde buleke sako buleke tatandise leeti ng'okibaje omukazi omuganda obeera naye n'akaaba okuva ku majja paka kyone ng'alumwa akikuzaala katalina kyawulira nti abaganda tusika empewo tuli baffere tusika empewo tutya tusika abaganda ng'alina kyakubalako kati nga bwe kwezi ng'omukazi aze kubba asobola okuwaana ebintu byonna n'obonyogo ganga omulamu n'agamba nti obuguma gwebazanyisa abaganda era ekizibu kya Uganda baganda ekizibu kya Uganda mu byentu abantu botuzanyira bebalango bamanyi kye baagala abasoga bamanyi kye baagala abanyankole bamanyi kye baagala ate abanyankole bayiga obubbi ng'abaganda kati bayiga endala eddako mu bufe n'obubbi banyankole ate abaganda bayigiriza abanyankole obubbi nolwakwate obubbi bw'abanyankole babukozesa bulungi babukozesa tekubba amataka g'abaganda tosobola kugenda mbala n'osangayo baganda baguze amataka naye bona abaganda bw'osanga abaganda ng'ettaka lona balitunze kati kwa binonja anti zerumu nkusasira nebe wetunuza kati kakugambe tribe joto wasanga omuganda nze ndi muganda ate omukazi omuganda bw'aligamba nti kwa kitegeza bata kwagala bw'ate bw'agamba nti sikwagala omukazi olugala olabira laavu ye ompulira nga leraze munakubira esimu gyatubeereko ffenna ogusooka tomwesiga kwezi nkwanya n'ogwokubita omwesiga ku mulundi gwa 20 gy'omalako omukazi omuganda ogamba nti kwezi omalako olina okubaka naye emirundi 45 katonda wa ogwa 45 okasano kandi osagana ndi bamu ekya kubanga tuli Bobi Wine ako ekitiibwa mukulu wo bw'oba omwagala osobola n'okukubira Babi kimanyi Babi tasobola kumma muganda wo ate mukambwe nnyo okusinga mukambwe tali bulali thika dani wo nkubulira Eddie Awe tasobola kungamba ati Miki Wine asobola kunonya Kyagulanyi n'amugula tasobola Miki Wine tasobola kugenda ku gate magende batamugulira nkuwadde example ya Salem Museveni nti baba yabwe nti Kyagulanyi yaga tumulabenga national asset tana afuka president wa tumulabenga ati national asset nti omuntu afuga be mpinga gamba tano atano musanvu nga yafuga leader of opposition yamwa orders yamujjako era bino ku byago bya Mpuuga Kyagulanyi bwe yagenda mu parliament Mpuuga yasigala atudde mu ntebe y'omukulu Kyagulanyi bwagenda mu parliament yabeera president wa Mpuuga kituufu era ndo zalabye Mpuuga mubuuza mu yasigadde atudde akakanyomonyomo kabejja ba Mpuuga abasajja abasoka mu politics kale n'omwana bamunyoma kwezi ne bozaala omwana wo n'afuka president kati tosobola muwa order aba atambulira ku constitution babuuza Mpuuga yasigala atudde anti ye munene ate munene waawo ate commissioner ani amuwa commissioner yali Kyagulanyi Mpuuga mu DP yali afuse ko commissioner wa Europe njaga tukirize kalala ngabo njagala ne ku radio tunulira nkulaba balingo mu musezi oni makandi kindi mukulu wa saliyo ko birongo sago asana kanya bikola nabikole myo kulongosa bikole myo olina chomanyi kali tugene ma kakati Kyagulanyi bwe yagenda mu parliament Mpuuga yalina okusituka awo Kyagulanyi entebe kibaito okukulembeza oluno yagenda oluno lwe bagenda Mpuuga nga kyali Europe yalina okwa Kyagulanyi entebe kubanga yaba president wo gasikutegedde Kyagulanyi bwagenda mu parliament Kyagulanyi badde tibikola kavule Kyagulanyi bwagenda mu parliament yaba president Mpuuga yabo wamaanyi Mpuuga yabo munafu ne the leader of opposition ali wansi wa Kyagulanyi mu protocol Kyagulanyi akusecondinga parliament okuwa ekifo Kyagulanyi yaba president w'ekibiina kyo bwajja mu kati Museveni ye speaker omukati kakuyigiriza ebikola Museveni ye minister of education omutuufu it just delegates Museveni vice chancellor w'Emakerere omutuufu kituufu buli minister Kyagulanyi bwakulonda nti gwe Kyagulanyi yabalopa omutuufu bwakulonda nti gwe mu Kyagulanyi yaba omupya omutuufu bwakulonda nti gwe shadow minister Kyagulanyi yaba shadow minister omutuufu kati minister mukama wo bwajja to show respect olina okutuula ebbali inedda parliament ate lupu yabayo ati lupu nayo ne yakuba byati biko makavule bwogera mu parliament president wabeera Kyagulanyi kubanga parliament mu parliamentary act and procedures tebalina bebogerera ku mukulembeze wa naye kakati ate omukulembeze yakuleeta mu parliament anti ne bikomeeyo ne mu constitution ye Uganda tebalina bagambira nti president ye minister anti kati ona alayira ne Kyagulanyi talayirangako Kyagulanyi yekwata constitution ya Nuupu ne talayirangako tosobola kulonda yakwata constitution ya Nuupu n'agirayira bakola olukungaana ekakire n'afuuka president kibaita delegates conference ate bamutakwata bayibuli ekyokubiri ogeze mu parliament nga nyakwata amasanyalaze ogenda mu parliament anti n'omutuusayo kakati respect kakati Kyagulanyi obuzibu bwafunye agidde ku mulembe nga waliwo abali beekwata ekintu kyabwe nga bamanyi nti bo tebagambwako tebakoonwako tebogerwako kintu kirala kyonna kati bakyalinamu bakiyita inferiority complex oba superiority complex kyonna kyekiri ayogereri wasoma
kakati gulacho differentiate between inferiority and superiority kali bampuga baide bachana superiority complex oyo mwana nze namukuza yes oyo mwana solo kuzo mwana navuga ennyonyi bogenda ko airport ina kusoka kwita procedure za kufuna ticket na visa oyo baite esteri obapita wa president Museveni yafa yeka ina lukusa lugenda ku state house naita obisi bamuchekinga hati bayino mucheki baba agenda kuta president kati bamuchekinga atejagala idea wayige lwaki bamuchekinga ye protocol ostegede oyo bamugaga wabe muchika ateka tinze mukadde wajja uwo atuka butelevu mu kisenge ati njagala abantu bayige kati andoza njogedde ndi mukaka mbulira nje kwezi mukadde wo ampulira aina ebigambo byata kyasobola kugamba kati yakoza nakusangula nakunaza nakubika naye aina ebigambo byati okogera nawe kati era wabaya kasaka mukama wange no kwezi bade nsaba yo kasukali yale ne nga wali muto yalagiranga bulagizi gwe kwezi mpa sukali ngakuba nempi njagala yo kukanyama kati ekisumbu bana Uganda tukiriza no mutu yatusukulumako kati baba edi yawekiriza timuganda uchagwanyi kuwakuza bwabererawo muwe mu public kati edi awumanya agana akuba Bobi Wine epinga bali badite lyanyinga nga bali eyo mu byekika kubanga ne meeting z'ekika bana bakayanira busika ngamba ati kwa example nako nawo chambuka ati mbuza nga bali mu bya busika bali mu bya kutoleza ntana ya muzeyi center mu ompuli abulunje kugamba microphone ilize kwa ndiviri kubanga nzikubira ompuli abulunje kali kangende nga bakayambera wano kukube nga bakayanira mu ntana ya muzeyi center mu bakayalira ntana ya muzeyi kali yawasona kuba Kyagulanyi kwa Kyagulanyi yawe mukulu wani kastabadde eri mu byekika kastabadde mpiji kukijja kasabadde mpiji kukijja naye ate wano mu ggwanga mu face tumanyi Kyagulanyi era wano Kyagulanyi atina yasobola okwata edi yawe n'amukuba buli omwali na wafugira munne otegedde wano mu public Kyagulanyi president wa NUP asobola okuba edi yawe empinga president mpuliriza sigo byogera Kyagulanyi asobola okusanga Museveni asobola okusanga Sali n'amukuba empi olwa presidential immunity mukulu munne naye ate mu kika Sali asobola okuba Museveni kati Toyota sodo oba Toyota ye musika kati omusika Museveni bwagendera wakiro omusika amukuba empi Ojani Museveni bamu mu wero si wanu wasodo bagano kumulonda. Yesimba ula chano wero. President Yesimba. Wero si wanu bamu mama. Na beti kati bebaganyo mu wero. Kajala bro mwa nyewa akola chi. Abero siri ni wazimo mafene tumuwa president. Mu mwate mutegera mu baba loga. Era bya londa kuna mbele. Ba tuloga. President kugamba. Ne bamu mu wero si wanu bangamba sodo ya mukuba nakenda. Yakuba president. Oba bali bachali watu. Mu meeting ze chikate Museveni bitwanya president oge yambo. Tajira mu kongo. Tasoba kugira mu ne mundu tesikola. Sodo nga yetaka kuwa mudali. Ali kugambe kati Museveni wali bamukuba n'empi eri ewaabo. Naye bw'atula mu state house bwati obona abona okulaba kye bayita Museveni. N'obanga gwe muganda we n'obanga gwe omuddako tukkirize. Kati lwaki wano nti Museveni yasukuluma mu kika kyabwe. Kyagulanyi yasukuluma mu kika kyabwe. Muhoozi amekomanda tulina gyona kumanya obusiru okusumba obera. Muhoozi amekomanda. Tunula mu kamera. Amekomanda. Sazo nga ye CDF. Natasha Mukulota ayina byatayisobola mugamba. Olwa office ya office kati njagala bwe namwe n'abalowooza nti Kyagulanyi family. Kyagulanyi twakola tunyana yenjaga. Kyagulanyi twakola tumumanyi ebyako. Kakati bakabaya yabasula. Mu byabufuzi balala balubongo yabe baliwo. Basenyo bichu. Kati bakabaya tamisingo omuntu wabo. Be bamanyi bana mulinda kakomya mu fire base. Kati Kyagulanyi bwava mu fire base ne magera afuka national property. Yeso kati bamwanere dika. Lwaki bamwane amadika. Omuntu bagamba nti ambuliza nkusomesa kwezi njagala bategeere kati nze bajja okunzijjako sawa zo mwefuka minisita osimba layini wakiri bali nebukuwa ate kakati endowooza yekitoiti nafanye badde nkugamba bwefuka minisita tuli wano naawe sisobola tosobola kujja noyitawo buyisi nojja gyendi balamu nawe tokyamulaba sipisingeeri ate kati mwagaza ki ate kati mwabiranga naye nze ate nabivaamu ati ebivulu byabwe naddeyo kusoma ngenda kufuga ggwanga tokyali ebivulu nabivaamu nja kukolangayo kimu ine busoga oba bibiri just ebivu natuka climax yabyo nembikowa katuyagala kwekufugira gwanga njagala ndi mukusoma ebitabo bintu ana kati ngenda mukusoma ate nagenda neno nda university embi osomanga mwana wa primary anti bagala oyige kubanga olaba nti tulina ekintu kyebayita nti omusukulumu kabaka wa Buganda omulaba omulangira Wasajja tamulaba buli budde era omulangira Wasajja wabayogera kabaka wa Buganda amwogerako nga kabaka ate mumenga wo Wasajja yasinga amaanyi asinga ne Katikkiro naye wabayogera kabaka address him as a king not as a fuku mulaba ngamba nti Wasajja batuuke wa kabaka takonkona ye muka ayinza okugamba kabaka okola ekintu kyonna gwawuliriramu Sabasajja naye kati wabeera mu public eye Sabasajja yabakabaka w'ensi eno ebyoluganda bikoma bbali kati baba yawe wayokezaamu katono naye si kinene bakuveeko kubanga wabadde oyina amalala kuba yawe ekyaddala ayinamu ku malala okusinga Bobi talina malala gali awo Bobi talina malala Nyanzi muntu mulamu naye ebyawo yenyini muntu mulamu n'emikuwa yini muntu mulamu ate balinayo omuntu gwenjagala abeere omusika bamuyita John John mukaka ngo jemu enkweze John alina nkwe ne John muntu mulungi John alina enkwe kati yowe nkwa nasobola okusika John ye mutuufu zimbagira John buli omwajja kuba amwaga John alina enkwe
asekera buli gwasanze naye agenda kuwa manyo kwagala nyo kati John yo ate wakabi ne mu family ya mukatula mu family ya Musayi center omuntu gwe manya tayina malala Nyanzi naye ina mu mutima omubi naye ina mu mutima omubi omuntu atawakana Nyanzi ina mu mutima omubi si bwavu naye nga Nyanzi tayina malala Kyagulanyi tayina malala Kyagulanyi just ina beta stardom kye mu Luganda sikimanya stardom kwe kuba mu lwa sita kandi lwa sita lwacha mu ita malala atali rigidi babata kwagala batakola ki ayo kisajje cyose kyambala kata esolo gamba edi muto na kugoba nga Mike Wine bamugoba na Rosa Bobby yakoze eki edi muto gwanyigidde kata edi awogendo kubanga orders ziva Kyagulanyi ogenda mu kamera mutemutukiza kwa president yabagaji era yabagaji sale bagenda Mr. House Museveni nagasagalo yanda bi protocol inakola protocol egenda ku order kata edi awe kata nanyigira ba edi muto tunanyigira bana babirana Kyagulanyi kyoko nyigire Kyagulanyi muganda wope nyine yabagobi isagala kulaba Mike yabagobye ate ne kyokubiri tuli mu kulwanisa kyabaita family rule Bobby Wine bwe mumufuga nga family tagenda kutuga sagenda kubadde bekalo family ino jija muyobo kulembeza abakulembeza bangi abagudde bali ku family rule bamubutu seseko bagola family kubategerera bwana abasajja be Malawi Robert Mugabe bagola family kubategerera tulina okujja family mbyo bufuzi Kyagulanyi kyakola nkyagala nti bobanga oli serious yagala ntebe yagwanga weso nyowe family okimanyi omukazi kati koze ngabo otunula omukazi kakikweza kitunulira mu biki kyawe dadi buli mukulembeza omukazi gwategeredde agudde okuva kuba King Louis de Nyo kimanyi ne Babi ategerera Kyagulanyi sikiinaako mukakafe kya Babi okutegerera Kyagulanyi bwekiri sikiinaako mukakafe kya Babi otegerera Bobby Muyayi aina nebya mabya atagamba Babi kimutamanyi tekisoboka totowakana ate katugosula naye mubulire naye akakubuza osula naye mubulire ate nze ndi musajja akacho wakananga manyi Bobby Wine olaba deko naye information ye yabigiro yekifere mwana ebigiro ne mwerimba limba timira information katali mu kabe waiso mufumbiro kaberu bongo yakabijjo ite yamanyi Bobby Wine kyazapo Kati Bobby Wine egena nonyeyo Bobby Wine bera wanate Bobby Wine bamuyigiriza enkwe nziti bampulira bamanyi Bobby Wine bamuyigiriza enkwe mu kusoma okimanyi bulungi nti yasomera bamuyigiriza enkwe Bobby Wine omukulembeze ino okuba nenko ino kumekyambo omukazi okumere busi si buli kyama tebakulimba nti wali amanye kyama kya osobola n'okulya mu lukwe mu muntu akulinaanye tebakulimbanga nti wali amanye kyama kya Kyagulanyi kabe Babi kubanga olaba Museveni yalya mu Samson Kisekka omusajja bwe balwa kyebayita obukulembeze n'amugoba olika janga ne yewana nti manye kyama kya Kyagulanyi kali bwe byama bakuwampewo ali mu munyumisa YouTube yamwe enkwe Bobby zaina zenkana neza Museveni that is a protocol kosi namba abakulembeze talina kuba mukala emu edi mutu oyo solo muchu sana mutu ala kuba ekabongo waloka na disaka sasa mwe kivuru kyange Entebbe nenkatwa bakagoba bakadda wakala disikete bakamfiriza sente akataza muso yange yakireva je mukulembeze bwakola President Museveni yakora bubi yali yakalanya Salim Salabere Prime Minister wa Uganda yafundikira mu adwa advisor era jatambuliza nechi muwesezo mwana wo amajalo zayagenda mu protecting kuba yakaddi Singa Museveni abadde akyalina amaanyi ng'ali sumba tiwandi wa Luganda wali mu Entebbe naye kati ateekamu kumuprotecting Zambia alina watakyasobola takyabisobola kati agamba ati omwana tajja kumpamba jukira ndozo yakola emisango mingi naye ate omwana asobola omuwamba essawa yonna amanyi asaba abewambi yakola emisango mingi kati agamba ze nakufiira mu Entebbe ngani nga Mugabe naye ate era Katonda essala ogiraba ebiriwo abantu basaba sala kufana sabira muntu kufa sala yange eri bweti njagala Museveni abeere walabe ku nfuga ennungi Tontanga ngamba wumba tuta bajja ko radio baba wandu lokwa bagala kabafani sagaliza ngo muntu waliwo yagamye mu nebikere bigenda kujja mu nyumba abagoza kabafani bagala kalulu naga buli MP ajja ku radio ne yegeze bye kisibwa bamanyi bovuma Museveni okola ki ze kisibu kyange ne Museveni njagala kitegere ngali ku radio ave ko ku Entebbe omuntu mulala akwate mutufune ku magezi amapya te kisibu kya Museveni kyakoze gwanga kine kibi takyasobola gwanga limuvudde mu era njagala Museveni agendera akitula atule eyo kubanga amazima ga Katonda Museveni wede nga tosobola mulambuza PDM etaliyo kwezi genda onye ofisi ya PDM e Kampala bana wane jijo weso okuyamba wadde omunako tewali kati Museveni yeke nyini state house ekwesa bilioni nako niye mu abemuru kaba milioni 10 omuntu kaguli mu abantu emitwale ebiri olebe jogolya eze jogolya erincha ya Museveni noja nokuba bajjo musoro gwatamanyi kati bamanya milioni 10 nebuzoze nazisasula nasasula ebina mu ataka kati bazemu empya 10 bigulu yangambe bamwanja kawombi talina muva mu muntu abogeza kabambane Museveni kati sebe njogolya ebigambo bino bwenkusaba ebigambo bino ngosaba pati ni namba yo ngakola bazima kola ki kati Museveni atabasitolya bamanja kawombi jibiri byako ngamba misoro yuwala Zirwati njogera kugwanga kubandi inako vunanyizwa mpe misoro kati unojukole etiejo kati mtu alina sasule ina mwa kale 10 kinanema nsasude ebina ate 10 kinagana kati zebe ngamba ati ne gwanga lyafa njogera ngo mubi wo musoro sogera gayi tunoza mu kamera kati bana watu nozisasula lyaziwa baba parliament ngena ne beerira mpulizate nkugamba kati nse kinuma ndi mu Uganda abantu abawo musoro nzo kwati tuwera kakadde naye omuntu atasobola kutwala wadde musolo gwa singi bibiri yajja ku radio nawogana kati tuwogera ebintu bino buli lwaki njagala Museveni aveeko saagala afune njagala akole ki aveeko tutereze policies ekikuba Museveni titakyamanyi Uganda gyeraga Uganda egenda mu technology yakyali mu mwanyi alambula embisi nyane mwanyi bina lawuza abantu bagagga mukatana mugulu gw'embisi nye solo polisa soko sirika embisi nye solo polisa family ya Museveni okumala onako
kati yayagala abana bannayuganda abalimbalimba ne sikamu nti bagagga kumbe banaku wekimanyi president center zakoze okulambula embizi ezo zakoze okulambula embizi nyingi okusinga ate bannanyini embizi kakati kyekisibu kya uganda tubagamba nti Museveni aveeko tutogeza kabapaana zasagala kwesimba sina kyembala mu byabufuzi naye njagala uganda etera abaana bange benzadde ba Tiffany basange eggwanga ki kubanga abaana bajja kumbuuza bwe wabeereranga n'eddoboozi wakolawo ki nti nayogera naye byekumi nate bwenjogera wekikyuka twayogera ku nnema tenda munye kumenya abantu njogeredde state council kampani bakyakwata nnyo baana era bambi bansanga ne bampa ebyangu ebyobwereere ne bampa sweet nga sina nyamuganda temumpa capital ate omuntu obanga mwavu towanga mugagga bamuye pesa kati gokwata oti ente gyonagende ne bampa ente nakasongola 3 naye nga abazimba bambi bafaana nabaga mutwala ente ezammwe okutta ente 3 oziwadde bajja ayina ente 2 gwe sente 7 zikosa ofune capital ofuke nga bajjo omwavu aligibwako ne kaalina ne kaweebwa omu teri omwavu kibi okuwa omugagga ezete zo wabadi bazimbe nakasongola omwezi guli ne baga mutwala ente engoma ne baga mutwala ente ezammwe wankola bubi oli musiba ate musajja ayina ente 5 akwaddeko 3 oba mukama kyamugambye oyaganye ebintu byensi mukama kyamugambye tusula kwata ante za munako kakati mbadde mbagamba ebintu bya Museveni ebyaddala Museveni ng'omuntu is a parent ne Museveni nga president is a devil chichi difference manyika ni difference of fact katomo yogunni Museveni ng'omuntu is a good party but Museveni as a president is a devil chichi te Museveni ng'omuzadde mulungi ne Museveni nga president yasinga ze stani obubi eyo statement ya kintu kikulu nene nyati kati bategera bakole ki bategeri nti Museveni ng'omuzadde asobola okusonyiwa asobola okubeera tolerant ne Museveni nga president ayagala abantu bafennaku ayagala abantu abasabiriza eno government ya Museveni agiteka ayagala abantu abavu bobanga toli masiki tebakuwa sente akwata sente nazo na dimayingi obumbi bumeka naye nga lijoni ya Busoga itago obumbi busatu okutereza na Lufenya ne Busoga yonna nena abo omuntu ndekimuleetera kyaludde mu ntebe buli kakola kwa mugamba nti waliwo bomu nga bamubbazi bamubbi tikwezo ono yagenda okukunga abantu nga mwaza akoze ki naye ozibwayira mufujo gamba katujjewo ekintu ekireetera kwezo okukunga abantu tutereze kati yete ali mu kutereza ggwanga ali mu kukola bintu bimulemesa muki kati ekizibu kya Uganda era nze ndawa abantu beefuba ku social media ekizibu kya Uganda twegate tusoka tujjeko Museveni tujjeko Museveni tujja kulonda omuntu gwe tusobola okufuga tubagambe kyagala tukuwadde entebe tukwago tukuwadde entebe twagala tukoledde ne Museveni yaguba tatya kuvumwa tatya alina kyatya system yo nagimanyi tulina buyita Museveni kutereza ggwanga muzeyi ne yafuuka munanka ni mulasta era nze amusajja alina ekintu ekimuluma ayinza okuba talinawo omuntu gwagenda kuleka wategeeranga ye nchogere ndi ku radio munyambe nchogere ng'omuntu omukulu tekiteeza na tekikola ki ndi ayinza okubanga ekimuluma buli omu aba n'ekizibu ku nsi buli mugagga aba n'ekizibu ku nsi kwanza oyinza okuba olinayo nga teri mwana agenda kufaanana nga wazaala ababbi ba busimu ku kyalo wazaala balalu ati kugamba n'abazaala ababbi bantu kwezi oli musajja mugezi naye katonda asobola okukuma abaana abagezi ate katonda yakigaba kati oyinza okubanga mu bikolwa byokoze abantu kankuwa omwana atali ki atali mugezi kati katonda nakuba balayo kwezi abakuse atali naku kirumange kibwe mwanyi n'ekizibu tali kirumange kibwe owayi zirondeka tutusala bigambo ebyo byogobyo zenkwekiza balero mbyogedde alina ogamba nti ne president nze simanyi nze njogera byange mpuliriza nze njogera ekyo gwe yagadde okyogera era kikyo nze nkugambye omugagga ku kyalo awulira bubi nnyo nga talina mwana agenda kukuuma bugagga bwe ye president Museveni gwe bayize ŋŋambi kyange kati gwe byogera bibyo nze byenjogera mbitegera ŋŋambye omugagga ku kyalo nga kwezi asobola okuzaala omwana ngatagenda kumabigagana nga n'amagezi talina nga gabugagga bwe anti nange nekugamba ati gwe ndowooza president Museveni naye alina ekizibu ekyo nze simanyi ate ndi mu bulamu bwa Museveni kati nze Museveni nze nkugambye omugagga yenna alina ekizibu ky'okuzaala yosofa kati kati goma nibyoyogera nze nkugambye ekintu kyange ekintu bw'oba ondabamu ba profeti gweyogera bitono nze nkugambye ekintu ekiruma omusajja nkiddamu singa kyentya nze nkugambye ekintu ekiruma omusajja okuzaala omwana nga tagenda kuuma byabugagga banga simugezi nga nange nekuleetera ekibuuzo naye kyekizibu kyalina simanyi ate manya ebizibu bya Museveni nze nkuwadde example abawuliza bwe balondewo nkuwadde example osobola ozaala omwana takufaanana nange ati kati gwenyonnyola kati muzinda luvuguno banyonnyola nange nenkubuuza bwana bajja zino president Museveni nze simanyi oba kino batakiina nze ŋŋambye teri kintu kiruma ku nsi bakuzaala mwana nga takufaanana magezi kale tugende mu kati ebya president gwe bitaddewo era abawuliza nze sinabyogerako kati kwezi yagambye kyekyo bajjo kyagamba kyekyo ku mugagga omugagga akati omusajja Museveni amanyi politics nesirabayo agenda kumanya politics nga Museveni kati nakyo kyabulabe kakati obulaga nti tulina omugamba addeko ebbali aweeko ku bantu abalala ate Uganda nakino kankyogere Uganda okuterera ebijo endala ino kikwatamu Busoga ino kikwatamu 5 Buganda ekikwatemu 5 Abacholi bakikwatemu 5 obuyinza bulina kulototinga tebulina kuva region emu nti Abasoga bakikwatamu 5
abaganda bamanya tifa baddako yes omusolo wa isa byo muganda yaja kuisa byo netaka kuteka mu constitution impossible ati nokola mu constitution nti bisanja bibiri egwa lino gavana baita national cage yes ne musajja national cage temusala kwata region ne mjwa buyinza myaka njagala constitution echo kenti buli region efugenga mu myaka emeka ekyo kicho kuvuga mu myaka 5 bisanja bibiri baba bisanja bibiri buli region temusala kuisa region bubi bulala we bali nnyo ndio munyankole nga yafuga aja kumanya bizo bya bakalo mojja nesa zino kala mojja linge tali ku Uganda busobe linge yekutwa ku Uganda Uganda eri wamu eri west ndio mwesa nabagala bamuwanguiza mango obulamu okusiga ngo ekisubi kitambula kisuda abana n'olubuto kati tulina okulwanyisa such injustices that's why we add our voices kubina ebintu ebirume eggwanga ne mugati babajjo bezi leo kimanyi twali kwa parliament ayinza kuleta kintu ekyo twali ayinza bileta nzana nge saka genda chikira bali kwa bana Uganda bayinenga ne malo kusoma mvale mbyo kusoma bana Uganda bo babeererawo bakwira banga tayina byakola ndi Museveni jade Museveni yasoka kuloga bana Uganda ategeera bojanga yogera mazima bakola bango bagabo yakolere nyale oyo munyampi akade musa baba tali banyampi bakoze kale zo munyampi zine kugamba amazima gokoze eki tewali kugamba Museveni yaloga Uganda yasoka gisiranya bwongo ate omuntu bakulaza age kirwadde ky'obwongo kwezi akusasinga eraze ngamba singamu kama ate kyone kituta finali tuvaawo no wada generation y'abantu abategeera nagai muna Uganda ojja kulaba nga Alonzo Mubaka ow'ekibogwe olokola bandi wagoni muna Uganda ye muntu amalo akoze kintu ekinyumu ne wayita emyaka 2 n'akaaba bika bidaga baka agabbe simu nene bazemo okutijja walo balonda ababbi b'obusimu bajja bakaba bakolera babo mwana wange muganda wange oyo yabbe simu yani nagambi muri babbi no wakandi bambi tomogera musiri wa mamba naye muganda wange mu kataka togere ku babbe simu obote simu yagibata najja mu parliament watya mbera ya musukako obote simu kati go mbobbe simu zo jata nenkwaka iba muyitani sija mwogera ne yabaka simu twakola sizifa kati mwalonda ababbi b'obusimu kati sasa mwandi bade muterereza mbaka tuletere usiru bombo ya ate bakubala uongo oyogera nawe akusomesele wisi papeni kwe papeni wamma tewali peni ati zebetuwa wisi papeni akamusoma papeni wali papeni nenda pena kude bugena yangu kakusomese gogwe bombo nenda kusomese waita lubongo ya olemeji mzako motufu elechi mkubya wakubati mugezi bana Uganda mwagale bidikula mwagale bisibisuwe biwumba tute mwagale abantu bagezi kweta peni yesomesa nila kusomese notice abantu bawuliriza nti lubongo ya bomu waka lulu Chagulanyi obo mwongeddeko nnyo abafunye baita loyalist abali soba abamukiriza lubongo yosobola musindika mu UN n'atesese eggwanga bana ekibiina kye ekizibu kya Uganda kubana babaka tebamanyi kusoma mwalonda ababbi b'obusimu mwalonda mpaka olese mwana gwe ngenda kwayo mitwala ebiri kati kabyono italese peni kati oyo papuro zungana babya kinga tolina peni Professor Somesi kati mwe abanyampi temwagala muntu mugezi agenda kutereza Uganda kujja kwesibawo kubanga nze bajjonga omusajja omuganda sina buzibu na kwa Lukongo ya Munyankole kuba natufuga Munyankole ngamuna madoko kujako chifu Munyankole Museveni atu ati mwana na Munyankole agenda tununura ataka tugoba bikerenge ni ali bika mugobe Museveni ebe mwana Museveni waba byogera na tunatwala Museveni lwachitula tuna Lukongo yo mugobo otya elefa abaganda twayaniriza abazungu nabade kusomesa isuru abazungu abaze wano mu 1906 yali kabaka wa Buganda ne mukabaliga bamaniriza we are naturally welcoming people kati mwaba kateka mu tribalism oloko magalo 17 bobanga temwagala mpa tebagala bano mwe mwagala tuko ko bantu bategeranga balubongo ya ndi bomanya ndi lubongo is Harvard University graduate agenda okutuna buli teka mu parliament asona kutasi kibaita power sharing tugambe Museveni agonze bamukozi bagonze mjetu tuletu tese tukabana tanga secretary general sisi kuitana jena wata kyawa inga mpa lubongo yali kwa leader of opposition lubongo yasenga to sampuge ntufu kati mpuga ino kuba lubongo ya mujje kubanga laba ngayikala kitaye kakati lubongo yagenda mu parliament bishekeza aveko kwa sibya nsikira nosika meta kenda fuka leader of opposition bobo ina ba leader of opposition ngo inanga batano ina Joel Senyonyi ina ole usi lubongo ya nena lukola is capable ngo ina abantu bo batana abagezi bagenda kusumbwa parliament ne mekuisa biteka teka bya kisiru lubongo ya is a unifier akwatide ni yupi mu muyaga go nago elimu wamula beka wepe is the key factor nalukola okuwangula kati bano ba mafia bagamba tuje tufude tya Kyagulanyi omumba tutu mwe bakwezi kashoke tukubere bongo yo tumuteke konti Munyankole kati Kyagulanyi najala ba ne the city way Kyagulanyi yitaga baladi ko bawaiswa mufumbiro abakubi no kama ati mufumbiro naye mufumbiro wansi babajjo waguru kanteke bana lukola balubongo ya omaze okufuge kwanga wansi no kama bobula abanyampi bulotokera ku lubongo yanga munyiga kubanga mumanyi is the Harvard product eyamba NUP on international community
kati mwagala NUP ebenga kyali fire base that's why yogera ni katotya yogera bana yogera ku Lubongoya bamperezo bako bokunzita twali iza kutana twogera bya kisibo todangogera bya kisibo sibanga ne akutana kwezi kati gwekwezi nga bantu bakutira ngogwe bakutira bembukula go baka bundage ko ntwala ngi gagiye yogateka bundage mbo gateka niraga kwanga ina bone pereza smart ye tosola gati ngali akutana kwezi ngali akutana bagala kunzi ngani mweke nyini gatukutira ki se simanyi na abantu bakuta baba ine nako abakuta basanga nange na nebuza kati bakutira musajja watu bazira kakati chenja kana mumanyi bana Uganda twetaka yaba baka batano 5 MPs abali mulevu njagala okirizo gane empuga yateka mu kitole mu opposition yabakuba ekituli kinene njagala zimanyize njogera amazima sikimu mumba tutu wa internet mpuga ga yakavaawo tulina okweta Lewis Lubongoya zibikire kyampuga tulete na Lukola tulete Joero Senyonyi ane mula corporate mbulira munupu ene munupu corporate kwa babale era ekizibu kya nupu kine ekisanja teyina baka batufu kyovula gwe n'empuga mukulwana nyo Balumongo baleme kujja nti nupu ina amaanyi n'eresi malebe makalu ene anaza problem hali gwe tabala mazima manje mwagala mazima ngagala era bwogera nupu ina amaanyi yete ina bantu batufu wakati nupu tayina okukwata ina kwata kusemuju oye muleki imagine gwa mpula kulete ngo ina parliament eri musemuju nganda oyitaba mukwata kale nupu ebimu kubegenda okuswaza nupu nti yajja kola business kumanyira basemuju oyina semuju nganda mu parliament oyina Lewis Lubongoya oyina Nalukola oyina Joero Senyonyi omubaka kyomala owensa gwasobola okuteesa nola bakubanga semuju yakwatidde parliament kati mubaka kyomala simulabawo otete nabaka tubala babale nese wungu yali atesa takyalo kale se wungu omulala njagala mpa baka abensa bosoga bad indeed we have a product tagona wadde mubi wadda ine bikyamu bye naye omusajja bakatesa koti masheve kwa bana bino byobufuzi sibi akabampanda toiza kujja yose wali tosobola kujja yose kuna waluka kanojja waluka gagwagala nnyo bana wadde abantu mubera mu mpulana za TikTok naye abeereyo kuba omeka bano bateekawo bwakabaka nti omuntu bwakola ensobi nti balina mugoba bibosi bwakabaka banange kubanga buli kyagulanira omukozesa ensobi omufulo wa Katemba mukatona mukula abantu abasaga weggwanga basobola okugamba tujja mu wakalulu kubanga okulangirira mu ppino gena parliament kyagulala okuwangula akano gena parliament kyagulanya ojja kukola ensobi wewa abasirusiri wa bambala enkofiira bagano balangirira naye waliwo omusajja gwoti obutalangirira nga Segona Segona ayina amalala mukodo muzibu naye ate mukodo yasinga obukodo mukodo muzibu bonna abo bakodo neko libaluma naye ate batesiza eggwanga ebintu bigere byaddala pakatize sifa kumpa naye kakati tosobola kujja Segona noleta waluka ati bati kuba kibiina obuki mazima tosobola kugamba nti waluka ojere semuju olete George Musisi olete George Musisi kati nogamba nti semuju gyali mutaddeko Balubongoya muwadde bannalukola kale waluka gagende waabwe Masaka kubanga era muganda asigale kuba meya tumuwagalaawo kati kubanga bakulabanga bajja tuuka okuteka mu Kyagulanyi mulevu yogamba nti awaba mikwano na nganda abatalina makulu kati ekibiina kityoboke lwaki Nalukola yawangula kawuti bamulaba mu substance talina yatandikidde mu parliament Nalukola yampayiriza musuwa sirabira bana natuka nengonda nenga kamaleka mwagira Nalukola yagala bansibe naye ekyo kyaggwa nengamba omulamuzi omwana namala kwesula ddala omulamuzi mugazi nagwe eddalu nali balwaze butandika omulamuzi n'aseka nagana Nalukola sayo ebintu byo oli mulalu nagana enfojiga ebbaluwa kunasa ezogwe eddalu naye bali bagenda kwonona erinnya lyange kyokka okukazi gwanziba ebiri ne gunziba n'emmotoka ate ne gunteekako akazito mu gutwala ebintu byange zirenga omulamuzi n'ebbaluwa ze butandika omulamuzi n'aseka nagamba Nalukola oli mulalu muveeko bw'oyugala bw'otesula ddala toyitawo oyina kwefuula Nalukola alimba otegede kyeba naye ate ateesa bulungi njagala Nalukola tumwongerako Lubongoya tongereko Waiswa amanyi oluzungu oyo mufumbiro ekisajja kiteesa ekyo tomanyiranga Waiswa mukwogera oluzungu era abantu b'ejjinja mulina ekikolimo okusuula oyo mufumbiro musajja ayogera ejjinja njinenya nti abasoga tebeeyagala abasoga tebaagala basoga bannaabo babawalana kakati balonda omusajja mu constituency tasimanga wadde kabowa hall ne bali kalu mufumbiro naye wali wadde mufumbiro najja kati nakawa egenda kushayininga olaba nakawa eyo egenda kushayininga ojja kuwulira omuntu yekka gwe nsaasira ate nga mukwano gwaye bali mwezo yagudde simanyi sigolwa bali mwezi engato zaali kubanga Lukwago yakaza abantu b'ekitezi yakagoba nnema kati olaba Uganda nti etegeera emanya nti Lukwago yasobola okuwolereza kampani Lukwago ayinza okuba naye mukodo nnyo naye ate mu bikwata ku bannaku akola ki Lukwago ye mufaita alwanyisa abagagga bonna talina gwatya Lukwago tebamugula na ssente kati amazima ge gamuweesa amaanyi mu bantu mu Kampala n'ogamba nti nkutte ani constituency kye naawe enguzo chairman Nyanzi muwadde Kawempe naye agikwatemu naye akwati Nyanzi bamuleke bambi afugeko nze Nyanzi njagala bamuwe buwi bambi afugeko musajja watwala alwanya kakati ekizibu kigenda okutomera Nuupu egenda kulema kibayita candidate selection baleete ebiwumba tuutu kubakirizagana kwezi no kyogera amazima ku leediyo ze mukasaali funsi Museveni yasalawana anayitamu ate okwaka akalulu n'ababaka boolaba bayitamu mpuga yamatula na Museveni gwezaaki batuka mu parliament basirikale bafuuka bamongi apologies
Katonda wange. Ate magana bazima. Ogalese. Bwengati za government elimpa n'obutwe. Bwana njikubi. Njabudde bwenti buli kintu. Okagitereka kuwulira. Kakati olina okulekawo omusajja nga Sseggona. Ate nga when UP n'olekawo Lewis Lubongoya, Waiswa Mufumbiro, Nalukoola, Ssemujju Nganda, Sewungu, Mpuuga mulekeewo. Kale Mpuuga. Newankubadde alimu ebadde. Kale Mpuuga ku lulo. Kati ogenda kulaba parliament w'ennyuma. Ng'ezitowa. Kuba kati ennaku zino Museveni ayisizza buli tteeka ly'ayagala lwa butasoma. Nga tewali n'omwamu. Kati bakola baga omwana wa Nyanzi yatudde ne Museveni kati yali support. Nga tudda ku ebyo. Kati okukomyawo kkooti maaso n'omwana wa Nyanzi okwaniriza president Makerere kyekisinga. Ekyo kkooti maaso kye kikulu. Okimanyi yakiyise nga yakawa abaka obukadde 10 ne kiyita. Otega kye ngamba twetaaga soba people. Saagala muntu yenna ng'oyagala okunda bamanyira Lubongoya. Ani ataka tulubonga yazana ataka tubajateze timulwanyi. Nze nwana baka muntu asembayo. Ani ataka tulabisi Lubonga yazana ataka tubajjo. Direct. Muntisi. Ani ataka tulubonga nagamba kabaziba tugezana wesimba ku Mufumbiro. Kabaziruko wa FDC. Namugamba nyamba wesimba. Naka Mufumbiro is a youth is a radical. Wa Mufumbiro ine bizibu ne bamonge bagenda mu bbululu. Kati yeta agobota musumbuwa. Era njagala nupo yambe nnyo omwana Mufumbiro nakawa. Ndi akubye nyalwanye nyentero za mukama we buli mwamu wala. Bachiwera cyo kiriye. Kakati bana abasajja bakwani kabayina akabinja. Ako kuchaya Lubongoya mu Buganda. Yemwe baba blogger basirusiru. Ate mwe mbasobola zasobola internet ema nagudde ddalu. Nze mbasobola. Wano mani abu. Ekirundo liwadde. Njagala ogenda okuganya mu blogger wono wewe. Njagala mukube Lubongoya mulache nyendo. Batanya na mukuba. Mutale mumukube mulabe. Njagala omuntu yena kabani akube Lubongoya. Kale tujja kuletera kusobola. Njagala onete yansobola yenna. Tujja mufu. Bukuna kwetagisa kweyambula kubala kakantu katonja kweyambula. Bukuna bakwetagisa kufaja kufa. Oya yakuwaddi. Sikumpa ate kati alina ki. Nkoya abasirusiru. Namboza akomewe mukono. Kwata ina kombi namboze gwe mulina. Namboze baba. Namboze mu mwaka lulu. Ayongere yerire. Mumuwe namboze mumuwe mukazi bamumenye omugongo takyaganda mu nsonga. Kyogamba takyagenda. Namboze mumuwe takyawomera bintu byansi. Kabiri mu pali. Yasigaza ku sente. Namboze yaziba. Mu mwaka lulu. Yaziba. Bamukuba omugongo sipalina kodi nemenyeka. Takyagenda. Bakireke ye yabwe ya mukisajja watu. Yeyize yo bali. Ye bali namboze mumuleke. Namboze mumuleke. Kakati nze ko kwata ku bantu benkugambe kugambye Lewis Lubongoya namba 1 chairman Nyanzi namba 2 Waiswa Mufumbiro namba 3 Sseggona namba 4 Ssemujju namba 5 Lukwago namba 6 bali mwezi namba 7 bali mwezi ne mukono bali mwezi agenda tomusibira ko nyo mukono bali mwezi bali mwezi wa fe no yagala okulaba ati bajjo mubi kwata ku Lubongoya ati bali mwezi kwata ku Mufumbiro kwata ku bantu aba basire bali mwezi tokyamogera ko bali mwezi kwano yakudde mu mbiza Lukwago namwe ebintu bichu namwe byali mukwetendeka bikonde ne mukuru Bobi bana namboze mu muyambi namboze bamu temumuteka kuna stress mu mwaka lwaita mwana opposite engeri gyakuze akuze yaziba takyawomerwa takyalina sanyu bamumenye omugongo abalwaniridde akoze ko kyasubira Shamim Malende atalina kyakoze agende Malende kati yafunye kadi ko kwerwaza mwana mbu yamukuba penalty no kusoja bekuba penalty abere mu bwenzi bwa baba benzi tomaba Shamim Malende kati ali mu kabadi ka kwerwaza taso nakweka ngalo skilling Kampala ne bange talina mubaka nzabaka begwa njagala Lubongoya Waiswa Mufumbiro chairman Nyanzi Sseggona namboze Ssemujju bamu abutwachi olubuto lwali bali bamu obutwa bwalaba n'obutwa Museveni mpo obutwa mbunyo mwana Malende bamu abutwachi yasi yamanya ati bina Uganda byangu buzanyira ku mutwe manyi mugande muti obuvumo bwa social media bagenda bakoma kwezi olinga kino zate njagala nze ne bwomvumo kwata ku Lubongoya kwata ku Lubongoya olabe Wanu maniza nzangambi abaganda nze mukasa kwata ku Lubongoya olabe kwata ku Lubongoya mukwata ko olabe